الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وهو محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. tugenda maaso ne amakulu agali mu kigambo okutaasibwa nga bwe twakiraba nti nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورة. nitwebuuza nti annasur okutaasibwa kyeki? Allah subhanahu wa ta'ala kwayogerako nitugamba era tugamba nti si nasrun maidani fahasb, si kutaasibwa okw'omu battlefield mu lutalo kwokka ne mulwanagana n'omulabe ne mumuttamu abantu bangi ne mumulemazaamu abantu bangi n'adduka n'agenda ne mumuwambako bye mumuwambyeko, nakwo kuba kutaasibwa. Wabula twakiraba era tukiraba nti tekitugwanidde kulowooza nti okwo kwokka kwe kuyitibwa okutaasibwa kwa Allah tabaraka wa taala kwataasa abaddu abakkiriza. Nedda, olwaliro tugenda kulaba amakulu ag'omukaaga mu makulu agali mu kigambo okutaasibwa. wa min maani nasr an yansura Allahu ibadahu nasra hujjatin wa bayan. Amakulu amalala agali mu kigambo okutaasibwa kwe kubeera nti Allah jalla wa ala asobola okutaasa abaddu be abakkiriza olutaasa nga lwakunnyonnyola, nga lwakumatiza. wetegereze nti okumatiza waliwo kubeerera okubi ne wabeerawo kubeerera okulungi. Nabbi yagamba alayhi salaatu wassalaam nti ebitendo bibiri omuntu bw'abeera nabyo abeera munnanfuusi. Ekimu ku byo kwe kumatiza. Kumatiza ki? Kwe kumatiza olumatiza ne luloga amatuugo n'amagezi go ne gava ku kibadde ekituufu ne gadda ku kikyamu ne gatebenkera nakyo. Ekiba kitegeeza nti omuntu akola ekintu ekifaanana bwe kityo abeera munnanfuusi. Ekyo nabbi yakigamba alayhi afdalu salati wa atammu taslimu. Wabula waliwo okumatiza nga kutuufu kwa kunnyonnyola nasru hujjatin wa bayan, nga kwa kunnyonnyola. Kunnyonnyola ki? Okunnyonnyola okutuufu tekubeera kwa bigambo, n'ayokera ebigambo bingi nnyo nnyo, n'aleeta ebyokulabirako, n'aleeta engero z'abantu b'ekika b'abamanyi, n'aleeta quotes ez'abantu abaali babaddewo nga batiikirivu. Nedda, okwo nako kubeera kumatiza okwekinnanfuusi. Era bw'omatira nakwo obeera ofiiriddwa
wabula okumatiza okutuufu hujja kumatiza okubeera n'obujulizi okubeera n'ensonga ng'ensonga eyo eva mu Qur'an oba eva mu sunna babayani n'oginnyonnyolera omuntu n'agitegeera. Okwo kwe kumatiza okutuufu era okukkirizibwa mu ddiini era okutali kwa bunnanfuusi. Lwaki tugamba bwe tutyo nti okwo kumatiza kubeera kwawukana ku kuli? Tugambye kuli tukulaze butya bwe kubeera just kumatiza kubuzaabuza naye nga tekubeerako obujulizi bwonna kuva mu Qur'an wadde mu sunna. Ekyomukisa omubi kuyinza okubeerako obujulizi naye nga bwesembeseddwa mu ngeri enkyamu, ng'ono omumatizi yo n'omunnanfuusi alimu khasula min an-nifaq, akukozesa mu bukyamu asobole okukuloga amagezi go. Nekibanga kitegeeza ki? Nekibanga kitegeeza nti aya eri egamba nti mu Qur'ani mulimu aya nga gwe musingi gwayo nyinyonyofu tolina ngeri gy'oyinza kugiwunzikamu n'ogamba nti etegeeza kintu kirala. Hunna ummul kitab. Ne Allah yagati wa ukharu mutashabihat. Wabula mu Qur'ani omwo nyini mulimu aya endala ng'omuntu bw'agamba nti agivuunulire ku ludda luno ng'akulaga nti etegeeza kino era ewagira kino oba ekyawa kino ng'olaba ejjayo. Ate bw'agizza opposite y'ekyo ky'abadde annyonnyola na ekyennyume ky'ekyo ate era ng'olaba naye ejjayo. Allah aga nti abantu abasinga obungi tebazimanyi okuggyako ye yennyini Allah azza wa jalla nannyini kitabo era nannyini kuzisa yamanyi lwaki yazissa era makulu ki agazirimu ddala amatuufu. Kati bano abantu ababeera batamanyi makulu matuufu gazirimu bazikozesa ne basobola okubula era ne babuza nazo. Fakana maadha ne kubeera kufaafaaganirwa. Wabula okunnyonnyola okutuufu n'okumatiza kwe kunnyonnyola okutuufu nga kuliko obujulizi okuva mu Qur'ani oba mu sunna oba okuva mu bubaka obubeera bwape wa Allah tabaraka wa taala wadde nga tebuli mu Qur'ani na mu sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula nga kuli mu bubaka obwa nabbi omu ku bannabbi Allah be yatumira abantu abangi ennyo. Ekyokulabirako abasajja b'omulembe gwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baamutiisa ne bamugamba nti Ibrahimu ekyo ekifuba ky'okubye ku bakatonda baffe twagenda okuzaalibwa gwe bakuzadde jjo oli mwana tukuzaala buzaazi wano naye ffe kennyini twasanga bakitaffe basinza amasanamu ago baali bagakuŋŋanyanga mangi galina we gali. Naye ekyo ekifuba kyoleese ky'okubye ku bakatonda baffe onoolaba kye banakkola. Era kuva kati toli mutebenkevu, toli mu mirembe, ekiseera kyonna obuzibu kutuukako. Ibrahimu yabagamba nti mmwe abagatta ku Allah tabaraka wa taala bino ebitiititi bye mwabajja ebibumbe n'ebibajje mmwe mulabanga muli sekyuwa abakulu temulina kabi konna ke musuubira kubatuukako olw'okuba musinze ekitali Allah mumugattako ekintu ekirala kyasingira ddala obutaagala. Ekyonono kyasingira ddala obutaagala mmwe kye musingira ddala okukola naye ate mulabanga muli bulungi temulina kabi konna ke musuubira kubatuukako. Naye ate nze akola kyasingira ddala okwagala nga nakwo kwe kumwawula. Mulaba nga nze nina okubeera ku bunkenke era mpangaalire mu kutya
nga kiseera kyonna ndi mweraliikirivu nnindirira okufuna obubi okuva eri Allah oyo ate nga kyenkola kyasinga okwagala. Mmwe mulabanga mmwe muli sekiwa, mmwe mutasuubira bubi bwonna kubatuukako, muli mirembe. Nabagamba nti bwe wanaabaawo ekintu kyonna ekintuuseeko, kyonna ekintuuseeko, bino ebiti bye mubajja bye musinza n'ebibumbe ne shiriki ono si anaaba akireese, nedda. Kijja kubanga kivudde wa Allah ng'ayagadde kintuukeko ng'ekigezo gyendi. Ate ne bwe kiraba kintuuseeko okugeza ng'okulwala, era yajja okunzisuusa, yajja okumponya, buli n'abaddagala yajja okulindagirira. Kati bwe kibeera bwe kityo, obubi bwonna obutuuka ku bantu biva wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kubanga nga naffe bwe tukimanya mu mulembe gwa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nti yatugamba nti qul a'udhu bi rabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min sharril la si eyo qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Tukimanyi nti obubi Allah tabaraka wa ta'ala yabugira ki? Yabutonda. Mathalan tukimanyi nti ekintu bwe kikusala nga kyatalagga kibeerako obutwa bwe buyingira mu kiwundu kitana, muyingiramu akawuka simanyi bakayita tetenasi, oyinza Allah tabaraka wa ta'ala okuyitirizaako okulumizibwa ennyo kugwe oba n'okufa. Oba bubeera bubi oba bubeera bulungi, bubeera bubi. Min sharri ma khalaqa, ayina ebyo yatonda naye nga bibi. Kyokutolaba ti Allah azza wa jalla togamba mathalan ng'omutenda ti alhamdulillahi alladhi khalaqa tatanas, nti Allah atenderezebwa oyo yatonda ki? Tatanas. Alhamdulillahi alladhi khalaqa malaria, Allah atenderezebwa oyo yatonda malaria. Alhamdulillahi alladhi khalaqa sirim, Allah atenderezebwa oyo yatonda sirim. Nedda, wabula wadde nga tukimanyi nti yamugira ki? Yamutonda. Tugamba tutya? Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Amatendo gonna ga Allah nannyini byonna mu bibi byagambye nti min sharri ma khalaqa ne mu birungi. Huwa nafi'u, Allah azza wa jalla yekka yagasa, wa huwa dharru, bwe bubeera bubi era yaba bukuleetedde. Ibrahim yabuuza abantu be, tuli ku kigambo kya bayan, okunnyonnyola nasr, okutaasa kwa Allah tabaraka wa ta'ala nga kwa kunnyonnyola hujja. Yababuuza nti fa ayyul fariqaini ahaqu bil amni, kunze nammwe abagatta kwa Allah tabaraka wa ta'ala ekintu ekirala nga munyiivu olwekyo kye mukola, era nga abonereza olwekyo ekibi ekiba kye muba mukoze, nanga amusinza nga simugasako kintu kirala kyonna, era nga musanyufu gyendi. Kunze nammwe ani yandisaanidde okubeera nga tasuubira kabi konna kumutukako kuva w'oyo atonda obubi ate era atonda n'obulungi era abukyusaawo? Kunze nammwe ani yandisaanidde okubeera sekiwa? Abasajja of course baali balina nga bakiraba nti kituufu kyandibadde ffe tusuubira obubi. Ibrahimu yababuuza nti lwaki musinza bino ebibajje ebibumbe ebitali Allah tabaraka wa ta'ala? Ne bamugamba nti kazalika wajadna abaana yaf'aluna, twasanga ne bakitaffe babisinza. Baali baanukudde kye babuuza? Nedda. Yababuuza nti biwulira bwe mbeera nga mubiyise? Ayi Katonda wange fulani, omwana wange abuze, simanyi gy'alaze. Ayi Katonda wange fulani, nzuuno nkuze, siina zadde. Yasima'unakum idh tad'una, biwulira nga mubikowodde bwe mutyo. Olala n'ababuuza nti byogera?
byogera mbutuufu omusajja w'emyaka 7 bw'abeerawo najjukira nti yabisinza okuva nga alina emyaka 5 yalabanga kitaawe ng'agenda okubisinza naye n'agenda naye n'akula kitaawe ye n'afa ye n'agenda maaso n'okubisinza tawulirangako lunaku na lumu ng'ekibumba ekyo kyogedde nti owange olwaleero ng'okeereyo okujja okunsinza toddangamu okukeerewo okwo owange enkya tojja omugga kugenda kuwagulula enkuba egenda kutonnya tolina wojja kuyita ekiwulirangako nga kyogera okakasa ekyo Ibrahim yakwata embazzi n'akozesa omukono gwe ogwa ddyo oba kiso oba kitala n'abitema n'amala ne yeddirayo eka bagenda okukomawo okujja okubisinza nga kino kigudde eno kino bakibejjudde mu wakati kino kyeralise kino kiri eri n'alekawo ekinene la ilaha illallah muhammadu rasulullah lwaki Ibrahim yalekawo ekinene la'allahum ilayhi yarji'una bakomewo abasajja bana abasiru bamanye nti yakuba yabazanyira ku bwongo mu takitiki ya kika kya waggulu nnyo nti n'amasanamu obusanamu ebibumba obume nabyo tebyagala kubigattako birala lyagala libeerewo lyokka kati lyalabye muvuddewo ate liraba mujja musinza buno omulala akoma n'eri ku mulyango takyatuuka wano weerirya nti obusanamu bujjuddemu mu kizimbe mu baali babukuŋŋaanyiza oba mu kifo baali babukuŋŋaanyiriza ne bamugamba abantu ne bagamba nti man fa'ala hadha bi alihatina mazima ye muli azaamaanya nnyo eyasse bakatonda bano mwetegereze eyasse bakatonda bano eyatemye bakatonda n'abaleetako ebiwundu n'abakutula mazima ye muli azaamaanya nnyo eyatemye katonda kyobudolaba ekigambo walallalin kyetusaba mu surat al-Fatiha kikulu lwakuba tetukiteekako magezi abasajja abo abannaswala bwe muwulira bamatiya abakola ennyonyi ezeze abakola timanyi TV abakola ebintu basiraamu tebalina wadde ettondo ly'amagezi ago si ge magezi agaali gabasuubirwa okubeeramu ag'okukola ebintu ebyo nedda naye bakakasiza ddala nti katonda Allah yavaayo waggulu kuba nabo bakimanyi nti abeerawa mbunajja katonda n'ayitira mu lubuto lw'omukyala mbu n'atuuka mu nsi n'akaaba bakana mukawulira katonda akaaba bw'atyo Mariyamu omwana lwaki akaaba bw'atyo katugeze nti Zakariya amubuuza kuba yakulira wa Zakariya kyekyo Mariyamu omwana lwaki akaaba bw'atyo ayagala kuyonka naye siina ki katonda lwaki teyalagira bulagizi nti mabeere jangu mu maama nyonke omuyenga basiru bagamba nti olunaku lwe bakwata Yesu alayhi salatu wassalamu mbu yadduka gwe nawe kubamu akafaananyi ng'osanze omusajja ayimiridde mwanda we ku luguudo azinze bw'ati emikono mu kifuba atunudde ewuwe osooka kulowooza ki omulaba ali mwanda we yayokka kawale katono we kasazeko kabina oluba okulaba bw'ati gy'aba atunudde nawe gy'oteeka amaaso kulaba ki ekigira ki oteka buteeka okakasa nti waliwo ekizibu ekiddusiza omusajja ono eri ogenda okutunulayo nga mukyala we ayimiridde mu lyango akutte omuggo omanya nti boosi bamugize eki bamufubutuddeyo bamugobyeyo naye Yesu abantu be yeetondera bamugoba emisinde basaba ekiro kiramba uyo mutegeeyo mumufurankinge okutuusa ne yagwa n'okugwa bamufata mbu n'akoowa n'agwa n'okugwa wansi n'atandika okukaaba katonda
Yeewuunya nti abantu be neetondera bangize eki? Bantabukidde. Abasajja bwe batyo bwe bakkiriza, bwe batyo era bali serious. Era bayitefutefu okujjayo emmundu bakutte kulwokubanga goganye okukkiriza nga bo bagira ki? Mwetegereze. Bwe baamala okumukwata bamufuata ne bamugwangula ne bamukwata. Bwe bamukwata ne bamukuba ne bamuwandulira amalusu ne bamala ne bamukomerera ku musaalaba. Bwe bamala okumukomerera ku musaalaba n'alaajana. Abantu beetondera bamugize eki? Anti laba obuzibu obugenda okujja. Katonda yabatonda nannyini biro byonna era nannyini mwe uno agenda okufa. Bw'anaafa mwe munaasigalawo. Basaba abasajja baakwata Katonda waabwe yabatonda ne bamutta. Bubuze ekyo obuyinza okusinga obwo. Nzikiza ki eyinza okusinga eyo? Lwaki omuntu taalya ebbi ng'eyo yentegeera ye? Lwaki omuntu taalya ensowera ng'eyo yentegeera ye? Lwaki omuntu taalya envunyu? Lwaki omuntu taalya buli kimu ng'eyo yentegeera ye? Lwaki omuntu taatye muntu munne n'asinga okutya Katonda ng'eyo yentegeera ye? Lwaki? Allah yagaa nti la yafukahuna dhalika bi annahum qaumun la yafukahuna. N'agamba Allah tabaraka wa taala nti abantu abo bbi. N'ekyo Ibrahim abuuza abasajja nti agamba abasajja baamukima ewuwe. Yali muvubuka muto myaka 18 tawhid nga wakika ky'abaggulu gw'alina. Ne bamuleeta gagamba gasajja nti mumuleete wano n'abantu beerabireko ku kikulekule ky'omwana oyo. Mumuleete wano. Musajja tule bamuleeta nga talinnya. Naye yali mugumu sabanga nafa atuwa obugumu n'obumalirivu mu kaseera akasembayo. Bwe bamutuusaawo ne bamusuula awo. Abantu bonna yalwa. Ono mutabani wa Azara. Kalaba endola we katunula. Laba nno. Buli omu ng'ayogera by'ayagala. Ibrahimu abafeeko ki? Anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, gwe wakoze bino. Gw'okoze bino. Kuba Katonda baffe. Gw'okoze bino kuba Katonda baffe. Ibrahimu yabaga nti kuba buli muntu yenna abayagala okuwulira omusajja gwe babuuziza ekibuuzo ky'anaagira ki? Kyanayanukula. Yabaga nti bal. Ekyo nakyo kibuuzo. Fa'alahu kabiruhum. Ono omunene ono yasigaddewo talaba ye bw'ali mulamu bulungi. Ye yanyiize. Mubuuza ati temulaba yali ku bulinzi. Yabadde ku bulinzi. Mumubuuze kiki ekyatuuse ku baana abalala bakatonda nga liri waliwo eritisanamu. Akasajja ne kagamba wabagamba nti mumubuuze baana wayabaga nti mumubuuze baana abaanukula. Mumubuuze baana abaanukula. Ne gadda ku bali ne gaga nti naye mmanyi akaana katusinze. Tetulibuuza terijja kugira ki? Kwanuka bitayanukula tujja kuswala nnyo. Ne gakomawo. Ibrahimu naawereka naawe okimanyi terijja kutwanukula. Ibrahimu n'abaga nti zibasanze muli bannajisifu ufin lakum. Muli bannajisifu muzikirire obubi bubatuukeko. Musinza mutya ekitayinza na kwogera tekisobola na kuwulira. Ogumu ne bugamba ogunajisifu nti mmanyi kye tujja kukola. Bwe mbeera mwagala okuddamu muteekewo amasanamu amalala bakatonda abalala mutondeyo bakatonda abalala nga bo tebajja kufuna buzibu. Ibrahimu mumutte nga mumwokya buki? Basebo kwolwo olunaku abasajja bwe bakomawo ne bagamba Ibrahimu nti okimanyi nti essanamu lino terijja kwogera. Okimanyi nti essanamu lino teririna maanyi. Terisobola na kwerwanako. Nagano tegasobola kwerwanako ge watemyetemye. Basebo kwolwo olunaku ekyalo kyonna, essaza lyonna, eggwanga lyonna lyasula lyasiiba n'emyezi ejjaddako nedda n'emyaka ejjaddako nedda n'okutuusa kati nedda n'okutuusa ku lunaku lw'amazuukira. Ffenna twogera kwani? Ku Ibrahim. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi.
nze namuwanga ilimu eyo, nze namuwanga hikamu, nze namuwanga ebibuuzo ebyo, nze namuwanga ebyokulabirako. Narfa darajati man nasha. Nze gwe njagala gwe nsitula amadaala. Lwaki kasita omuntu abeera mukhlisu? Kasita omuntu abeera mukhlisu, waliwo ebisajja byagambanga mbu nabbi mukabuli gyali afune wuzu n'asaala. Nabbi mukabuli gyali agira ki? Afune wuzu n'asaala. Kati waliwo omusajja nga tamanyi ngeri kijjana abawakanyaamu naye ng'akakasa nti si kiki naye nga tamanyi ngeri kijjana abawakanyaamu. Kati olumu kye yava abagamba nti kyokka bannange muswaza kagamba mwe muteeka ebbinika y'amazzi awo ku kabuli mukakasize ddala nti nabbi ewuzu yamuweddeko, mukakasa nabbi ewuzu yamuweddeko. Musajja ne bigamba nti tuba tumuswazizza kugamba nti nabbi ewuzu yagize eki, tubireke tetuddayo kumuwa wuzu kumuwa amazzi. Omusajja n'agamba nti abasiraamu b'omulembe guno balina bakatonda miliyoni na miliyoni okusinga n'abakuraishi be balina, kuba luli twali tusobola okubabala nti 306 era gonna ne bagatema mu kiseera buseera katono nnyo oluvannyuma lwa Fatahu Makka nga gaweddewo. N'olwekyo tilika hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi, ezo reasons hikima dalilu Ibrahimu ze yakozesa mu kuwangula abantu b'ekibiina kye, Allah azza wa jalla yali azigira ki? Yali yazimuwa. N'olwekyo basebo okwo kwali kutaasa Allah jalla wa ala kwe yataasa abasajja abo abaali abakkiriza nga Ibrahimu n'abalala. Mwetegereze olunaku lumu Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yatuuka mu bwakabaka bw'omusajja gwe bayita Namurudu. Bwe yatuukayo Namurudu n'amuwulira nti waliyo omusajja eyo vubuka alemedde ku tawhidi naye yazze mu kitundu kino mwali, n'aga nti bamundeetere. Ne bamuleeta. Bwe bamutuusaawo Ibrahimu yamugamba nti rabbi yallazi yuhyi wa yumiite, Katonda bwe yandigwe gw'osinza nze Katonda, Katonda bwe yandigwe gw'osinza. Yamugamba nti Katonda gwe nsinza yoyo awa obulamu era agira ki? Era atta. Ko kabaka nti awo tukyali wamu, nange obulamu mbuwa n'okubuttambugira ki? Mbutambujjawo. Muleete omusibe fulani. Musajja ati omusibe oba yali akola ki Katonda yamanyi? Nga bamuwalaawala nga bamutuusa mu maaso ga kabaka. Mutte ekisho kyaka musajja ng'asamba nga biggwa. Okirabye Ibrahim musse. Muleete omusibe mulala, omusajja omusibe ow'okubiri muteekaawo bamusale. Nedda musonyiye, mulekedde obulamu. Musibe tambula genda. Olabye onaafudde, olabye oli omulamu. Nange mpa obulamu n'okubujjawo mbugira ki? Ko Ibrahimu ate tumala biseera. Kuba ono omusiru amugamba eki ku ekyo. Katonda bulamu bwagamba si bwebwo. Nedda owotya omuntu olwedde ekintu kyasangiddwa nakyo. Ono gwagala nti yamuwa obulamu. Yajja mufu. Okumujja mu kamera okumutuusa amaaso ga kabaka yali mufu. Kyeyandikoze kabaka bwe yandimaze okusala olwo ng'amugamba nti ddawo obeere mulamu. Abakukola ekyo yandibadde naye awaaki? Nedda. Ibrahimu n'aga tetumala biseera. Allah gwe nsinza okumanya nga ye mutuufu, yaati bishamsi min al-mashriq ila al-maghribi faati biha min al-maghribi. Allah gwe nsinza buli lunaku ffe twagenda okuzaalibwa nga bwe kitewe kiri bwe kijja okusigala nga bwe kiri bwe kyali, ajja enjuba emashariki n'agisuula emagharibi buli lunaku mu ngeri eyewuunyisa abasiraamu. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, yewuunyisa evaawo buli kanaku, naye ate egwa wano ekyewuunyisa eddayo eti eri. Oba mulowooza nti buli lunaku lulina enjuba yaayo? Ibrahimu yamugamba nti kati kyoba okola kakasa nti gwe kyekimu n'oli, kati gwe gijje eno enkya ku makya, gijje eno egwe eno. Fabuhita alladhi kafar. Kabaka yasirika busisi n'aga nti sijja kukigira ki?
then kitegeeza ki tilika hujjatuna atainaha Ibrahima ala qawm kabaka yali amumaze yali amuwangudde nolwekyo basebo eyebeera intiswar kubeera kutaasa kwa Allah tabaraka wa taala kwaba ataasizza abantu bano babaddewo nga bawulira omukulu waabwe w'ekitiibwa nga bw'ameggeddwa ab'amaanyi nga bwe bameggeddwa mwetegereze nti ffe ensonga gye tuliko basiraamu eriko obujulizi okuva mu kitabo okuva mu sunna tetwandibadde basobola okuyimirirawo tetwandibadde basobola okugidifendinga wabula Allah jalla wa ala peke yake ndiye anatusimamia yatuyimirizaawo yekka jalla wa ala yatunyweza Allah subhanahu wa ta'ala wano mukole bwe muti wano mukole bwe muti wano mukole bwe muti lwaki likhilasi ni wayana olwokuba ng'enniya zaffe ntukuvu ku nsonga gye tuliko wetegereze basiraamu waliwo ssuura bagiyita suratul buruj mu Qur'an waliwo kabaka yali musamize mukulu nga taloga ne baloga tatya ddogo ne balitya wabula mu kitundu kye yali afuga mwalimu rahibu yani rahibu be bannaddiini be bamaseeka ab'emirembe egyo kakati omusajja kabaka yalina omulogo saabalogo nga yabeerera ddala mu lubiri ewuwe nga ye mukulu w'abalogo bonna olunaku lumu omusajja oyo yagenda ewa kabaka namugaa nti sebo saabasajja omubiri gwange gunafuye naatera okuva mu nsi mbadde njagala ofune omuntu akyalina amaanyi omuto agenda okunzirira mu bigere muyigirize eddogo na butya bwe litambula waliwo kijjaana babaseeka munanzijukiza ekyafaayo kiri mu Sahihu Muslim n'alondebwa okugenda okukola eddogo bayali mutabani we bayamuyinako oluganda naye nga tabeera mu lubiri lwa kabaka ng'agendayo bugenze w'omusajja oli oba ng'abeera w'abeera naye ng'ew'omusajja ono omulogo agendayo bugenzi okuyiga eddogo oba omusajja yali tabeera mu lubiri lwa kabaka naye ng'omwana gy'agenda eno omusajja omulogo gy'abeera wabula wano omukubo we yayitanga okuva ewaabwe gye yali ng'abeera okutuuka ew'omulogo okusoma eddogo waalingawo rahibu yani ye sheekh munnatawhid kati omwana bwe yali ng'agenda ng'ayimirire wa sheekh ng'amala okuwuliriza ku tawhid ng'agendewo omulogo ng'awuliriza rabishi omulogo ng'anyiiga ng'amuga nti lwaki mwana wange okeerewo okutuuka wano ng'omwana tayagala kumbuulira kituufu lwaki naqidaani eddogo ne tawhidi tebigiraki tebikwatagana omwana buli lwe yagendanga bw'atyo olunaku lumu yali agenda banaye Allah ayina enteekateeka zaakola zeewuunyisa aziyiseeyo gwe nga tomanyi kigambibwa nti yasanga ekisolo nga kinene nnyo nga kisibye ekkubo ng'abantu beeri kuba nabbi yakozesa ekigambo daaba kyekintu ekirinnya ku ttaka abantu beeri tebasobola kusala kudda eno bonna batyawo n'abeeno tebasobola kusala kudda eno bonna batyawo batyo okuyitawo kati omwana ono kyeyava awaganya abantu bebuuza ate ono alagawa oba mutegeera kye ŋŋamba nga ye ekijjaana abawaganya paka lyakituukako amakulu we yatuuka ku mwanjo n'agamba nti bwe kibeera nga ebigambo bya rahib tawhid nga ye mutuufu Allah oyo sheekh oli gwanjigiriza nga ye mutuufu nsaba Katonda oyo ekisolo kino kigire ki akijjawo abantu batambule bagende abantu nga bawulira ekisolo ne kigira ki
nikivaawo ekisolo ekyavaawo mulowooza nti ekyali ekikulu ennyo mu kaseera ako kuvaawo kwa kisolo oba mwana ono mwana yali afuuse ekyenenda baganda bamuyita kyenenda mwana wange ekyo yayogedde bigambo ki agambye mbu waliwo katonda kuba abantu bonna bonna baali bamanyi nti eno kabaka ye katonda kyekyadirira abasiraamu bannange omwana yagenda ewa sheekhe n'amubuulira olwaleero byasanze mu kkubo sheekhe n'amugamba nti osabye katonda n'ayanukulirawo bw'atyo ng'otaddeko nako kwakulizaako nti ye namugamba nti mwana wange ebiseera ebijja mu maaso bigenda kubeera bizibu gy'oli nti ate gigi nti gwe wotuuse eddaala lyo otuuseko lya kika kya waggulu nnyo mu tawhiidi n'olwekyo nkulabula bwe babeeranga bakukutte bagenda kukulwanyisa tebajja kwagala by'ogamba byabeeranga bakukutte tonjogeranga basiramu bannange wakati awo waliwo ebintu bingi shehe baamukwata waliwo n'omusajja simanyi yali mu lubiri lwa kabaka embaga seebeera wali mu nzijukize nga tayogera batalaba yali talaba omwana n'amuvumula katonda wange kusaba ovumula omusajja ono omusajja n'alaba ne beewuunya nti eddogo lyo n'omwana lija kirikola n'abagamba nedda don't be silly si ddogo Allah alwahidu alahadu samad yakola bino kabaka n'amugamba nti oyagala kugaa nti waliyo katonda omulala talinze kabaka kye yali ayagala okukola mukimanyi yali ayagala abantu bagambe nti kati kabaka watuuse kale ono amusonyiye kamuddiza amaaso mbu kabaka yeyaga muddiza omulwadde w'ebigenge simanyi oba mwali waliwe ku mulwadde w'ebigenge oyo nze namuddiza omubiri omulungi olususu lwe ndumuddiza amakulu kye yali ayagala abantu balowooze mbu ye katonda asobola okukola ebyo nedda tekyasoboka basebe omwana bwe yaganira ku tawhiidi kyengereddemu kye kino nti kabaka yamuwa abasajja bamutwale bamutte naye mbu omwana oyo bwe yali agenda naye nti omwana oyo bwe yali agenda yagamba Allah jalla waala nti Allahumma ekfinihim bima shi'ta ayi Allah nkusaba oba ntaase mu ngeri gy'obweyagadde era bw'oba weegendereza edduwa ze tusaba ekigambo ekyo mwekiri Allahumma ekfinahum bima shi'ta Allahumma rudduhum anna bima shi'ta anta waliyuna wa maulana batuwonya abasajja aba bakafiiri baagala okutufatana okutuleetera ebikemo ku ddiini yaffe naffe tufonya akakisa kakusinza nga situkugattako kintu kirala kyonna baagala okutulemesa twakola ki twakola bubi ki twabakola ki wallahi nga tewali kye twabakola nolwekyo batutaase wa anta khairul fatihin Allah azza wa jalla natta abasajja amagye agali gamututte okumutta omwana n'akomawo kabaka agenda okulaba nga omwana akoze ki bamumuleetedde nti omwana wuuno akomyewo abasajja baluwa abamagye baluwa abasirikale benda kuwadde okukutta baluwa omwana n'amugaa nti abammalidde oli kakati kabaka onooyogera otya weewuunye mu kaseera ako onoga nti anti era nze mbasse ate nga babampadde genda kubatta tamanyi nti yeyita katonda omwana ga nti katonda Allah yagize eki yabasse kati onogamba ota nti yenze onguddemu akakodi ako nze mbasse nedda kabaka yanyiga bunyizi agambagezi yali tasobola gafuna nagamba nti no mumukwate mumutwale mu nnyanja wakati mubeere nga mumutta ne bamuteeka mu lyato misikini yenkana ki abavuka kye mbagamba nti mukole nnyo eddiini nga mukyali bavubuka bwe munakaliwa temujja kugikola mweweeyo mumalirire nga mukyali bavubuka mwe temumanyi ng'omuntu asussemu egyo emyaka gye mulimu 20 eyabeera atya temumanyi omubiri gwe gubeera gutya n'okutegeera kwe kubeera kutya eddiini eyimirizibwawo bavubuka eddiini eyimirizibwawo bavubuka wallahi bwetunuulira abasajja abalwanirira eddiini eno bonna baali bavubuka wallahi kasebo omwana we bamutwala mu nnyanja mu lyato n'agamba Allahumma ekfinihim bima shi'ta ayi Allah nkusaba oba ntaase mu ngeri gy'onooba oyagaddemu olwali okujja edduwa mu kamwa eryato pup nga lyevuunika awo badde mu mazzi nga ewalaba kungulu aganagisi nga gagwamu gonna nga liddawo pup ng'omwana mwali
omwana ng'akwata nkasi ng'addayo ekizakitire ewa kabaka mwana gwe simanyi yego akomyewo atokomyewo otya nti bali Allah bagize eki abammalidde wetegereze nasuru hujjatin wa bayan kabaka omwana agamba kabaka nti naye oyagala ki kunzita njagala kukutta ulira kati ate baze mu negotiation mukuteeseganya akati uliriza bw'oba oyagala okunzita labali kabaka eri amaanyi erina abasirikale simanyi bameka erina embiri meka ulira we ligamba akati wetegereze omwana ayamba kabaka kukumutta nedda omwana yali ayamba kabaka kukumutta yali ayamba bantu abalala kabaka be yabuza mu kaseera ako wano omuntu omulala n'amala ayingirawo wakati awo nakati omwana atubuzaabuza olowooza kabaka amuleka nti wamma kituufu atubuzaabuza nedda kabaka gati sirika wamma obadde ogamba otya nkutte ntya omwana yamugamba kabaka nti kuŋŋaanya abantu bonna abasoboka mwetegereze basiraamu byonna bye bajja bamukola simanyi bamunyishiza ku lusozi oluwanvu bamusuula agwe wansi n'abalemesa n'akomawo bamutute mu nnyanja bamutte n'abalemesa akomawo amawulire gaalinga gasaasaana nga bw'olaba omuliro gw'oluyiira ebyalo amasaza eyo yonna mwategedde nti omwana waffe oli yakola ku luli eye kyeyakoza ku luno nti amawulire nga mangi mayitirivu agakwata ku mwana oyo ng'omwana kyekyafuuka ekyokwogerwako buli wamu ekyaddirira basebo kabaka n'awuliriza omwana amuwale kikya amagati kuŋŋanya abantu bonna abasoboka tugende onkuba akasaale wano naye bw'oba ogenda okukankuba olina kugamba nti bisimillahi rabbil ghulami kakwakulizo ku lw'erinnya lya Allah omutonzi era omulezi w'omwana ono bw'onookikola ekyo nomala okyogera amakulu onooba okakasizza nti si yeggwe Allah buli gyalimbalimba abantu wabula Allah agira ki gyali era yasobola okutta era bw'onoota akasaala kajja kuntomera njire ki nfe kyekyadirira basiraamu kabaka nakkiriza obusiru bwe olwo shiriki agenda okumementulwa n'akasaale kaki abantu bakuŋŋana kuba kaali kakwakulizo ate kabaka ekimutta aggyewo omwana ono akyankalanyiza obwakabaka bwe kabaka takyawulikika nakuwulikika byayogera ebyamwana byokka bye biwulikika buli muntu ayagala kuwulira omwana waffe yagambye ekireero era tebadde bulubiri tebaddeeyo kintu omwana waffe gyali kabaka takyawulikika nti kabaka agambye eki ssaabasajja agamba eki nedda kabaka ayagala omwana ono amuviire mbwakabaka bwe omwana amufukidde ekirala ekizibu kyekyadirira basiraamu nga bakuŋŋaanya abantu kabaka awunze tamanyi nti agenda kusaanyawo obwakabaka bwe abantu bonna bagenda kumwefuulira bakkirize Allah jalla wa ala bwe baatuuka awo omwana n'amuwa briefing kola booti kabaka ng'awulira kale nga likankana likwata kasaale nga likuba ki abantu bonna abaawulira briefing omusajja omwana gye yaba kabaka omukolo babenjogera kabaka mukitegeere nekyaddirira omwana bagenda okulaba ng'omwana akoteka mutwe ng'akutama ng'afa bamunyenya omwana afiiridde kituufu omwana afiiridde ddala afudde ekitegeeza nti ebigambo byagambye kabaka n'abikolerako bye bituufu katonda oli yamuse omwana abadde alemye okufa ekiseera kino kyonna azaakolera amagero bino byonna awonyezaawo ebigenge azibudde abazibe b'amaaso tukkiriza katonda w'omwana oyo ono kabaka wa si katonda amanna bi rabbil ghulam tukkiriza katonda waki basebo kabaka kyamuyitirirako Allah w'omwana kabaka nga tekyali agira ki kabaka n'agamba bise bigenda kukoma wano nedda mukuma omuliro kati gano agasajja gano agabeera okumpi ne kabaka geera gagaana okukkiriza gaba gabinyo gaba n'emitima mikyafu go gagaana okukkiriza era nga gakyawuliriza birogero byani bya kabaka
mukomerero kyali kibasira mbannange baakuma omuliro nga muyitirivu munene nnyo lusenyi lulamba oba olyawo ne batandika okukuŋŋaanya abantu buli agamba nti akkiriza katonda w'omwana nga bamusuulamu kabaka ekyakisobola era bassebo ne babasuulamu Qur'ani njulizi ku ekyo قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود باكم omuliro gwali muyitirivu bagukumisanku nga babasula mu kigambibwa nti kwaliko omukyala yajja nga nayakkiriza n'akaana ke oba kitaye w'akaana ko yali ani oba ye yali alirida mu kiseera oba ye yali yafadda oba ye yali asooseeyo oba yali mabega situmanyi omukyala bwe yatuuka ku muliro n'alaba nga muyitirivu amakulu gutandika okukubugumya ng'okyali n'eri wala ebbugumu lyokka eriguvaako n'ayagala okudda emabega bano bazze nabo nga bagenda bugenzi bw'ayagala okudda emabega kigambibwa nti oyo omu ku baana ndowooza bo abasatu abaali boogedde nga bato omwana oyo n'agamba maama nti nedda maama totya tugende tugwemu mu muliro amakulu eyo ogwo si muliro eyo jjana naye basiramu bannange ekitwogerako simanyi oba mukitegeera ogwo si muliro eyo jjana mama tugende tugwemu tolowooza nti bwona ogwamu nga linaabanga sasa eri kuyise mu mutima n'osirikirawo oba eri kuyise mu kawompo n'osirikirawo nedda gutandika okukwokya ng'olumwa ng'owulira ate sekendi mmeka ku muliro nga wasirise dda basebo obwakabaka bw'omusajja ekyo tekyabulemezaawo era bwasaanawo abantu ne bafa nga bashuhada abantu ne basiraamuka kabaka kye yali tayagala n'akamu n'akatono n'olwekyo hujjatul bayan nasuru hujja wa bayan Allah azza wa jalla yataasa omwana eddiini tawhidi yali alwanirira nebeera nga yawangula yatuuka waggulu nga tewaliiwo byasi bibuze tewaliiwo bitala bigaluddwa kutema bantu mu biseera ebyo wabula Allah jalla wa ala yataasa obusiraamu na bigambo byokka omwana bye yayogera ye briefing ye yawa kabaka n'abeera nga yagikolerako era n'abeera nga omwana yawangula basebo ago ge makulu agabadde ag'omukaaga mu makulu ag'okutaasibwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته